Baza kubanga tuwangula kwa kigambo kya bujulizi ate era tukwebaza olw'ebyo by'okola mu bulamu bw'abantu bo mu masekkati gaffe. Tusaba okakase obujulizi obwo kitanga taggwaawo ate obuwanirire ayi Katonda wange ate bubeere ensigo nate okumeruka mu kkanisa eno n'okuzzaamu amaanyi abalala tusobole okubeera nga ffenna tujja gy'oli Katonda wange nga tuddukira gy'oli awali ekiwummulo awali essuubi awali ekyokuddamu awali obukkakkamu awali buli kimu kye twetaaga. Era nga tugenda mu kigambo kya Katonda amakya ga leero tusaba omwoyo omutukuvu alumye omusumba waffe Mukama ekigambo kyo kijjire mu maanyi okukyusa embeera zaffe okututwala mu maaso nate mu bwakabaka bwa Katonda. Kitiibwa n'ettendo bira bikuddire bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Nja kusaba abaana baffe simanyi oba balina Luganda service, Luganda school bagende ate leka twanirize omusumba waffe ajje nate atuwe ekigambo kya Katonda kyateeseteese eri obulamu bwe amakya ga leero. Twebaze Katonda olwa muganda waffe Omudinkoni Emma olw'obuweereza bali mu kkanisa muno n'omukyala n'abaana. Si kirungi bannange okubeera nga omwami n'omukyala baweereza. Kiba kirungi nnyo. Twagala okwebaza omwami n'omukyala kirumira okwewaayo ennyo wamu n'amaka amalala omwami n'omukyala Emma Mawa nabo bwe batyo bannange. Mukama atuyambe amaka gaffe gonna gaweereze Mukama. Yeebazibwe Yesu. Mutabani wange Grace obalinye enkoko yange emaze n'ekoma oba negabaniro kirungi mukiraba bannange bw'ogaba Mukama addiza si bwe kiri kati ate enkoko ezzeeyo ekkungu naye era nja gikomyawo tuggyemu obusawo bwa seminti. Mukama yeebazibwe. Eno wiiki ewedde neri ewedde akakiiko akakola ku by'okuzimba ekkanisa yaffe kagenda mu maaso okuteekateeka obulungi. Mulabye ebimu ku bintu ebitandise okukolebwa mpolampola twakulongoosako mu maaso wano era n'enteekateeka ez'okusiiga ekkanisa coating esooka. Twafunayo offer, twafunayo yatutonera ebidomola 5 omukyala. Twebaza Katonda olw'ekyo. Yali wiiki nga 2 emabega 3 emabega ate olugano mulala mukwano gwaffe nnyo naye asabira muno n'atwayo offer ebidomola 6 ebidomola 11. Kitegeeza nti tusobola kati okusiiga ekkanisa ebeere nga bweti coating eyo esooka yonna yonna ekkanisa ng'ewedde munda. Ate n'ekyokubiri nti omwami akola ku masannyalaze tulaba waya zaffe zino ezirabika bwe zityo obubi olazima nga zonna ziteeka wansi w'otudde nga ziyita wansi nga tuzirabako. Kati bwe tunaaba tumaze ekyo tulina okusiiga ekkanisa yaffe obulungi. Era bwe tunaaba tumaze ekyo twala tumale nga tugenda mu maaso mpolampola sinakindi ne tayiro zaffe nazo zibe nga zirina okutuuka. Gamba akulinaanye sente ziri Mukama ziri luddawa mu nsawo yo ziri omujjo zireete ensawo nayiba mugambe ensawo ziri mu nsawo y'omwo tunuulya neiba otusinga ziri omwo Mugamba neiba leeta akasente ako. Mukama yeebazibwe. Twetekeratekera embaga nga December 7 esookeddala mu kkanisa muno era bimu ku ebyo lwaki tukola bino bitukola kaakano tufunye mu Kasunda baasi y'embaga yaffe esookera ddala gye tugenda okukola mwene ekkanisa. Ne waliwo olugamba lwe yatugambye Musumba tuzaffe emyaka 10 mu bufumbo njala kuddamu endagaano gye nawo omusajja ono mukakase nti nkyamwagala era mumatira. Naye ali eyo yeeteekateeka kubanga oli eyo tonaba kulongoosa bufumbo bwo tobeera mu nyambe nkuze ekigambo ekyo tobeera mu bwenzi kuba buba bwenzi kuba tulina mpeta nga tumutwala nga omukyalo oyo oba omwami oyo kubeera bwenzi. Atwala Mukama atuyambe tuve mu bintu ebyo. Mukama twali kisa kino tulina ekkanisa yaffe ng'eri wano bulungi nti ne bw'oba nga ojja kukola savings ojja kukekkereza akasente tugattira wano tuteeka wali tenti wali n'osembeza abagenyi bo wali. Si kirungi ekyo? Kale eri abamu abatakisiimye kale oba tokisiimye togenda kutunenya. Mukama yeebazibwe. Twebaza Katonda atukuumye weekend ewedde era tumanyi nti no Mukama byakoze ebikulu. Kyala Kamoga Katonda agenda kukuviira ogenda kwewuunya. Ogenda kukuviira ogenda kwewuunya kubanga Mukama mukulu era akola ebyamagiro. Era bw'obanga oluusi tulaba ebeeranga nga loosi ye teba loosi
Okay, nkoko mujjirabe gye bampadde mbadde nkoze loosi. Si bwe kiri? Okay, kibadde nga loosi. Naye tugenza okukkana tujjemu ensimi mmeka 40 mitwalo 3. Eba loosi eyo? Teba loosi. Manyi Mukama takola loosi. Mukama yeebazibwe. Kale n'olwekyo kitugwanidde okubeera nti nno tuguma Yesu oyo omulungi nga tukozesa loosi. Era wiiki wadde ng'eyise bulungi, ebintu byabeddemu bingi, obuzibuzibu ne Mukama twadde obuwanguzi. Era tugende mu kigambo kya Katonda akaseera kano kennyini nga tubikkula ebyawandiikibwa ekitabo eky'Olubereberye. Tugenda kufunika olunaku olwaleero amasomo gano ag'Ekanisa ez'omu kitabo ky'okubikkulirwa. Katusabe. Mukama Katonda omulungi, tukwebaza nate okutusembeza wano mu maaso go. Twali wano ku Sunday yaggwa, tukwebaza. Era Mukama twali tusibula tugamba Mukama tukuume otuwa obuwanguzi mu wiiki etandika kati ewedde. Era Mukama n'okola bw'otyo. N'otuwa obulamu, n'otuwa ekisa kyo, n'otuwa okwagalako. Era Mukama tukwebaza nti gwe Mukama Katonda omulungi atukuuma era atuwanirira buli lunaku. Era Mukama genda maaso tuwanirire. Kati Mukama ekigambo kikiwa omukisa nga tufundikira essomo lino mu makanisa gano 7 ag'okubikkulirwa. Omuli eby'okuyiga nfanfa, era ffenaffe tubiyige, tube Mukama nga twetereeza mu buli mbeera yonna. Nnyira Kitaffe n'eri Omwana era Omwoyo Omutukuvu mwe tusabidde. Amiina. Muzikirize ntandike okubajjukiza nate obudde bwe tulimu obw'omwoyo bwe tuli kaakano. Olunaku Lwokusatu twatandika ennaku 7 ogw'embaga Bayibuli gy'eyita ey'ensiisira. Era embaga zino zisanga mu byawandiikibwa emirundi mingi. Tugambe nga okuva 23:16 okisangayo, oba eky'Abaleevi 23, oba eky'Amateeka ekyokubiri 16:13 okisangayo eyo. Era twewuunya nnyo nti nno Zabbuli 15 okuviira ddala ku Zabbuli eya 12 kutuuka ku ya 13:4 zoogera ku mbaga eno. Gamba yaziwandiikira mu eyo entegeera bw'etyo. Era tuli mu kiseera kakati nga Zabbuli ezo za nkizo nnyo eri obulamu bwo. Bw'obanga osoma Bayibuli yo, soma Zabbuli ezo nga bwe zigenda 20, 21, 23 paka gye zigwendeeyo. Mu nnaku zino 7 ez'embaga ey'ensiisira, oluzungu gyeyita the Feast of Tabernacles. Kakati tuyinza okuba ntugamba naye bino ebintu bino embaga zino zizaaba zitya? Mbala za Bayibuli mwe ziri zisobola zisanga. Era kirungi nti nno abooluganda abaasooka mu ndagaano enkadde baaziwanga ekitiibwa era ne bazikuza. Era ne ku mulembe gwa Kristo Yesu Abayudaaya n'ababuulizi b'enjiri baakuzanga ennaku zino. Era ne Yesu mwennyini abwejengera ne mwennyini yakuzanga ennaku zino oba embaga zino eza embaga ey'ensiisira. Y'ensonga lwaki obudde bwe tulimu bukulu nnyo eri obulamu bwaffe. Lwaki twala obudde okubajjukiza ebintu bino? Kubanga biba bikulu nnyo. Twagala mubeere nga muli bweru wa budde bwa Katonda, tube nga tuli munda mwennyini era mwe tutambulira. Ekitabo kya Zaakaliya 14 Bayibuli etugamba bulungi nti nno mu nnaku ezigenda okujja mu maaso nga Yesu Kristo y'afuga emyaka 1000 egyo, Bayibuli egamba nti oyo atakuze nga mbaga zino n'enkuba ewuwe tejja kutuukangayo. Kiki kitegeeza nti embaga zino nkulu nnyo, tugwanidde okuba nti tuziwa obudde era n'okuzikuzanga Bayibuli yaffe nga bw'egamba. Tuba tugamba bannange ebintu by'ensi tugende nga tubyawukanako mpolampola, bitali bya mu Bayibuli. Abantu bakola obukozi kumala budde kubanga babikola nga babiraba. Bwe nange tugenda kubeera bwetyo naye kubeera abantu abubuvunaanyizibwa. Kale ekyo kankirekerera awo kikulekere obudde bwe tulimu bwebwo, mbabulire ebyokukola n'ebyokusoma ne lwaki tulina okukikola bwe tutyo. Mpozi okuddamu okubajjukiza nti nno era guno mwezi ogwa Tishiro ogw'omusanvu mwezi gwa nkizo nnyo eri obulamu bwo, nti mwezi gwa makungula.
mwezi gwa kugaggawala, kukulaakulana, kugenda maaso, mwezi mukulu nnyo mu nsi ey'omwoyo. Senga oba osobola okulega nolega obulungi, Mukama Katonda ajja okuviirayo. Sande eyaggwa tuli mu Bayibuli nga tulaba ekkanisa eno ya Philadelphia. Ekkanisa eno yali kkanisa nga neesigwa nnyo, nga abakkiriza mu kkanisa eno baali baasalawo okwewaayo eri Katonda, newankubadde ng'oluusi ebiseera byabanga nga bizibu nnyo. Si ggwe asoose oba sinza asoose oba anaasembayo okubeera mu biseera ebizibu. Ekkanisa eno baalina ebintu ebyali bizibu ennyo mu budde bwabwe, naye twayiga nti ekkanisa eno baali beesigwa nnyo nga bw'okiwulira, era baali baagala Katonda n'omutima gwabwe gwonna. Era Mukama kyatutya ggwe nange okubeera bwe tutyo. Antidora, weebale nnyo ka sound keeko kaleeka katwalokose ennaku zino, okoze bulungi ne ttiimu eyo. Kale badde ngamba nti abantu bano baali beewaayo nnyo. Kakati ekkanisa eyo yali ekkanisa ey'omukaaga gye twalaba obudde bwe tulimu. Olwaleero tugenda ku kkanisa esembayo eya Lawodikiya, tugenda kugiraba. Ekkanisa eno yalina ebizibu byayo byali bingi, naye oluganda omu yakyogera bw'ati, n'agamba nti osanga ekkanisa eno yasembayo kubanga naffe tuli mu kiseera eky'oluvannyuma, naye ng'ekyennaku kiri nti ekkanisa eno ya Lawodikiya kifaananyi kikulu nnyo eri ekkanisa y'olwaleero. Tugenda giraba obuzibu baali bayina, era Mukama gwe nange atuyambe tubeere nti tubeera nga kkanisa eno ya Lawodikiya. Naye kankyogereko nti nga ntandikirawo nti ekkanisa eno obuzibu obwali businga obukulu bwali eyina bwali nga bwakubeerawo nga eyokya teyokya, ennyogoga tennyogoga, yakiwoomereze, oluganda bwe bagamba bwe batondooza. Kati ekkanisa eno nga Yesu emukwatanya gamba mwe mwabaaki, bw'oba onooyokya yokya, bw'oba nga toyokya kale toyokera ddala. Omanyi waliwo oluganda yali atugamba juzi nti bw'oba onoolya ekikere, ani yali alidde ku kikere? Teriyo Aunt Pauline, waliwo ekikere? Oluganda yagamba nti bw'oba onoolya ekikere olya kisava, gamba okirira ddala n'okimatira. Naye tugamba nti bw'oba nga twalokoka tulokokere ddala. Mukama yeebazibwe. Bw'oba tulokokanga kale sigalayo naawe genda ddala gy'oli eyo, naye bw'oba nga wagenda eri Kristo beera ddala eri Kristo. Kiringa bw'obeera omufumbo, beera mufumbo, musajja nga onywedde mu bufumbo, oba omukyala mu bufumbo. Sikubeera oli mukyala musajja mufumbo n'ate wekkiriranya ate nekana akawala. Tuyimirira ddala. Kati Mukama kyatugamba mu kkanisa eno eya Philadelphia, rather ya Lawodikiya. Kale tusome Bayibuli zaffe mu Okubikkulwa essula 3:14 okutuuka ku 22. Mpozi nkino kankiisewo nti nno ekkanisa eno eya Lawodikiya baali mu kibuga Lawodikiya. Kati nga bwogamba Komamboga bwatu bwe baali, tugamba Jeff mu Komamboga bo bali mu Lawodikiya. Kale ekibuga ekyo baali bagagga nga balina amaterekero g'ensimbi era nga balina n'amakolero agakola engoye, textiles. Kati nga ssente zaabwe balina nga bo bamanyi tebeetaaga kirala kyonna, buli kimu bakiina kibali mu ttaano, kibali mu ngalo. Naye wulira ebigambo bino Yesu Kristo ayogera eri ekkanisa eno. Njogedde nti essula 3:14-22. Bayibuli egamba bw'eti: eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Lawodikiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo Amiina, omujulirwa, omwesigwa, ow'amazima, omukulu w'abaliwo n'abalibaawo emirembe gyonna, era ensibuko y'ebitonde bya Katonda. Manyi ebikolwa byo. Yesu mulire bw'agambye amanyi ki? N'ebyo byabimanyi n'ebyanga abimanyi, ne bwe weekweka n'okola otya aba abimanyi. Wuliriza kyagamba. Manyi ebikolwa byo
toyokya so tonnyogoga. Nandyagadde obenga oyokya obanga onnyogoga. Kugamba Yesu n'ekimutabudde kanisa nabakyeno okuba nti abantu bali awo babuguma tebabuguma, bannyogoga tebannyogoga, tebagwa eno naye tebagwayo, bali awo masekkati. Kale nga Yesu yagamba salawo kimu ku bibiri, wajjo gy'onoogwa era wajjodda. Tugende mu maaso. Bayibuli neegamba bweti 16:17 olw'okubanga ogamba nti 16 naye olw'okubanga oli wa kibuuguumirize toyokya so tonnyogoga, kinandeetera okola kutya? Kinandeetera okukuwandula okuva mu kamwa kange olw'ekibuuguumirize ekyo ekitakutuka. Tonnyogoga, toyokya. Oli awo kiringa ng'omuvubuka nga yagadde omuwala naye ng'ali awo nno nani mwagadde nno teyokuona tammuka oba omwagala gino mutegeeza ogamuye w'Oluganda badde wano naye mazima ddala njagala kubeeku bye twogerako olwaleero. Haleluya. Omumanya abooluganda babeera mu kkanisa ne muno tebali mu ndowooza. Wala mwagala Uganda yajawo yamulabe oba si ekyo ab'amaka mukyala agamba wayi mwami nno akataka ako kale kakirowoozeeko yika sente meka akakadde kamu kale bamu obudde butonotono. Mukazi n'alinda mukazi wake neriyitawo nekyetuluula nagamba naye mwami akataka kali koza akataka ye kati kasente meka ani kati milioni busatu kali ka milioni meka olwasooka kati milioni meka ali awo bagenda okumaliriza akataka bakatutte. Kakati Yesu agamba wandibadde osalawo ekimu ku bibiri, wajja onoogwa ne wajja oli. Tugende mu maaso. Bayibuli 17 olw'okubanga ogamba nti ndi mugagga era nina ebintu bingi so siriiko kye neetaaga. Eno ekkanisa bo baali bagamba bo baki? Baali bagagga nga tebalina kye beetaaga, ne Katonda tebamwetaaga, bye balina bibamalira ddala. Naye nga beerabidde tebe balina byansi bikalu biggwaawo. Tuli mu mbeera nga ekkanisa olwaleero abantu bagaggawadde kirungi, naye nga batuuse ku ddaala eryo nti Katonda kale bwe bajja oli beerako eyo mpolampola naye wano wendi wajja kummaliriza. Mukama atuyambe ng'ekkanisa ya GFM tuleke okutuuka ku mutindo ogwo oba mu kiseera ekyo okuba nti tuwetaaga Katonda. Mukama atuyambe nti obwetaavu bwa Katonda waffe bube nga tebukoma. Nga ne bwoba olina omulimu omulungi ogwekanawo gatya okka wansi nga Mukama nkyakwetaaga. Ne bwoba osula mu nnyumba etamagana etya nga ofukamira wansi nga Mukama nze ndi muddu wo gw'oli Katonda wange. Nga Mukama tumwetaaga tumweguya. Tuli mu mbeera nga abantu tebeeguya Katonda naye nga Mukama atugamba onneetaaga mutegemase. Ebyensi birungi era tubyetaaga, tubiyaayaanira bituyamba naye birina we bijja okutuuka. Essente ziba nnungi naye zirina ekkomo. Bintu bingi nnyo essente bitasobola kukola naye ng'ate Katonda binaasobola okubikola. Mukama abagambye nti mugamba nti siriiko kye neetaaga, sirina kimbulako. Bano baali bajoozi ddala. Kanisa kamano begamba sirina kimbulako baaba. Era obuzibu kati amawanga agakulakulana bwe gaatuuka bweru tebetaaga Katonda.
sente balina, motoka balina, tekinologi akola na buli kimu. Tugende mu maaso. Babuli neegamba nti so n'otamanya nga oli munaku asaasirwa, omwavu, omuzibe w'amaaso era ali bwereere. Mukama n'abambula, muzibe w'amaaso, mwavu era ali bwereere, talina nangoye. Jjukira baali balina amakolero agakola engoye ennungi ez'omutindo, naye Mukama bambadde bulungi, batemagana, banesenese ng'Abaganda bwe bagamba, naye nga ye Kristo alaba bwereere. Oluganda oyinza okuba ng'oyambadde engoye ez'omuwendo naye nga buli kiwowongole munda ebyomwoyo. Manye kiwowongole? Kikajjo kirabika bulungi ekyokulya, jingo mulungi, naye nga namujinga yamulya. Bw'osumulako bw'oli osooka kuwa munda kiwowongole kifu. Kati ekkanisa eno bw'etyo naye bw'etyo bwe yali. Bayibuli neegamba bw'eti, nkuwa amagezi onguleko ebya zaabu eyalongoosebwa mu muliro, olyoke ogaggawale, era onguleko ebyambalo ebyeru obyambale. Mukama abala baali bwereere, naye Mukama yagamba mujje munguleko ebyambalo bino oyambale. Bannange, twambale obutuukirivu, twambale okutya Katonda, twambale okusaba, twambale okwagala, twambale obugabi, twambale ebintu ebirungi ebiweesa Mukama ekitiibwa. Mutabani wange Grace kati yangulidde enkoko. Oyinza okugamba mu Senakeni nawo oli mulimba. Bw'obanga olya era ng'oyambala toli mwavu, okyasobola okuwaayo eri Katonda. Eri Abaluganda be bayita basirina, erinnya lyejjeeko mu linnya lya Yesu, si liryo. Basirina. Yesu agambye munguleeko, mwambale, mube mu bwereere. Kuwa amagezi 18, onguleko ebya zaabu yalongoosebwa mu muliro, olyoke ogaggawale, era onguleko ebyambalo ebyeru obyambale. Owone ensonyi ez'okuyita obwereere, onguleko n'omuzigo osiige ku maaso go osobole okulaba. Weewuunye, bano bayogera nabo basajja bagagga, naye abagamba bamuzibe. Kitegeeza bw'oba tolina Kristo Yesu, oba bw'oba ng'omuyina naye nga okyekiriranya, obeera muzibe oba tolaba. Kyekiraba ky'ekigambo kya Katonda, kyekiraba ye Mwoyo Omutukuvu, kyekiraba bwe butuukirivu, kyekiraba bwe kusonyiwa abo abatukola obubi, kyekiraba bwe kukola ebyo Mukama byagala tukole. Ekkanisa eno Mukama agiwa amagezi, agiwabula, agigamba ekyokukola, batereeze ensonga zaabwe basobole okulaba. Buli gwe njagala 19 munenya era mukangavvula. Kale nyiikira okwenenya. Bannange, enjiri y'okwenenya yo tugenda giremerako mu kanisa eno, kubanga watali kwenenya ekigenda kutta ogende mu kinywa. Nga Yesu Kristo. Era ekkanisa azigamba zonna okutwalira wamu enenya. Naffe Mukama atugamba twenenye. Okwenenya ebibi kibeere kimu ku ggwe buli lunaku. Lwaki? Tusobya buli lunaku. Singa Mukama akulukula omwoyo gwo essaawa zino kaakati ebiri mu by'olowoozaamu kaakati, tuyinza n'okwewuunya. Ensonga lwaki kitugwanidde ggwe nange okubanga twenenya ekiseera. Lwaki? Mulabe ekiseera n'ebibi tubikola kumpi ekiseera. Bayibuli negamba nti banyimiridde olwa 20 ku luggi era nkonkona, buli awulira eddoboozi lyange naggulawo nayingira, omumwe
n'ayingira omumwe. Kale Yesu ali ku lujja akonkona. Yesu mubbi, omanyi mubbi takonkona, amenya bumenya. Era ne Sitaani bw'atyo bw'abeera, takonkona, ayingira buyingizi n'amenya. Naye Yesu kubanga ye mulokozi yakonkona. Era oluggi lw'omutima gwo konkona. Bayibuli n'egamba biri mu lumu nti buli awangula ndimukkiriza okutuula nga akoze atya? Ng'akoze atya? Ndimukkiriza okukola ki? Ani ayogera ebigambo bino? Yesu. Weewuunye okutuula ne Yesu Kristo. Ono atugambye yali mu State House n'alaba ku mukulembeze waffe. Bameka bali basembedde okumpi mita 2 n'omukulu. Emikono gy'ekinaba. Emikono ng'ebiri esatu. Nange nawe. Nakamusemera ku mirundi ng'esatu. Naye Mukama tumwebaza. Yesu Kristo agamba ayagala kubeera kumpi wa muntu. Kakati bannange abooluganda, ekkanisa eno Bayibuli Yesu aginenya nti yakibuuguumirize. Awo ngenda okusesera eddakiika esigaddeyo okubeera ow'ekibuuguumirize. Nga toyokya, tonnyogoga, oliawo bw'otyo. Oliawo Bayibuli bayita ba nantagwa kimbuzeemu. Naye nga bali awo bwe batyo. Kati Bayibuli egamba nti ekkanisa eno yali yakibuuguumirize nga eryawo eyo kyateyokya, tennyogoga. Ani yali abaddeko mu kiseera nga wafuna kisenyiga nga kikambwe, enkuba etonnye ng'etonnya ku Lwokuna, ku Lwokuna n'Olwokutaano, nga obunnyogovu buyitiridde obungi. Kaakano ne bakuwa ekikopo ekirungi ekyakacaayi nga mulimu akatangabuzi nga obuugumirize n'obwokya akakakayimuka bwe kati. Ne bakuwaza ekikopo ekyo ne weebaza Katonda olw'ekikopo kye bakuwadde. Kati oba okikwata okinywa bw'oti, n'ofuna akasimu k'owooluganda, ddala bana babeera e Bulaaya, boogera tebakutula. Kaakano ogenda okumanya okugenda naye dakika 30. Kati gwe mu bwongo obwo caayi wange akyaliyo, akyayokya nga bwe yabadde luli. Kacaayi kange bakampe osanga ssenyiga ono n'atowolokoka. Kati musajja wattu oba mukazi wattu n'oteeka ekikopo ku mumwa. Ani yali akiwuliddeko ekifaanana bwe kityo? Wakiwulira otya? Caayi ng'afuuse atya? Mazzi. Wanywa? Wakola otya? Beera wa mazima. Musumba Yosefu, wakola otya? Wakasuka bweru. Kale, etuveeyo. Eriyo simanyi oba kituufu. Twali tukula batugambanga nti ennyama ey'endiga ewola mangu. Ani yali akiwuliddeko? Bwe batu bagamba ennyama y'endiga bw'ogifumba ewola mangu. Kale, bakuwadde endiga yo eri mu bakuli. Supu watandise okuyimuka omukka gwimuka bwe guti, akyayokya bulungi. Kati oba otandika okunywa bw'oti, ne bakuyita mbwe ate eri embuzi ekutudde, noleka okugoba embuzi. Kati ogenda okudda bakuli gye waleese ng'ekyayokya. Ani yalenyideku supu ennyama ng'awoze abeera atya? Akola atya? Mumbuli nammwe olusavusavu ne lugira bwe luti. Oyinza okumuwuuta mangu mangu. Doreen, owuuta mangu mangu. Ozaayo ku kyoto. Lwaki towuuta oyo nga bw'ali? Awoze. Ebintu ebiwoze tebibeera byangu. Bw'oba ogolola olugoye nga paasi tenoze muliro bulungi. Nga nazaala wange alannyo okugolola engoye zibeere nga ziri mugolozi. Naye paasi bw'oba nga terina muliro gumala, ogikola otya?
kale essimu yo wagicharginze naye 2% okola otya? Onoonya muliro. Kati ebintu bino ebinyogoga mulamu waffe bwa bulijjo bingi nnyo, era ebintu bibeera nga biri awo byokya tebyokya binyiiza era tebiweesa Mukama kitiibwa ku bulamu bwaffe. Kiki ekisinga obubi nga obulokole obw'ekibuguumirize? Nga oli wa Luganda naye ng'ali awo tammuka. Oluganda Mukama yeebazibwe, Mukama yeebazibwe. Oluganda walukukadde analoka emyaka 6 nti wabatizibwa amazzi amangi anti akirowoozaako. Ye Oluganda obulya ku njiri omanye ebyo nze sibisobola bulungi byabali basumba. Wayo Oluganda oli mu buweereza mu kanisa manyi mbeera bize bwentyo ati no gwe tandisa okubeera ow'ekibuguumirize, oweddemu endasi oweddemu omuliro, era bwe binaggweera ojja kuwulira ddala ofuke ddala nga ayisi ekiri wali mu kicupa. Kakati mu bintu bino byonna biki ebirala bye tulaba mu nsonga eno ey'ekibuguumirize? Sookera ddala weegendereze nnyo kubeera omulokole atayokya. Omulokole atayokya abeera awo bw'atyo, talina gy'alaga, talina mulamwa, tasoma Bayibuli ye. Ow'ekibuguumirize ne bagamba pray overnight, jangu tusabeko, gamba namu olusujjasujja kange neebike. Naye ku olusujjasujja olutawona oliruvaamu ddi? Owooluganda abeera bw'atyo mwegendereze nnyo, kubanga owooluganda abeera bw'atyo abajja kuza mabega. Owooluganda abeera bw'atyo abeera nga omulwadde omuye nnyo alina okugenda mu ddwaliro, eddwaliro ery'omwoyo. Owooluganda abeera nga yokya tayokya mwegendereze abanga omulwadde gw'olaba oyo mu ddwaliro ng'ali ku ccupa, era essaawa yonna babika. Owooluganda w'ekibuguumirize tabeeramu ndasi, tagasa na kkanisa, talina gwagasa, abeerawo bw'atyo. Kati ffe GFM tugamba tuve mu mbeera efaanana bw'etyo, tubeere abakazi n'abasajja ababumbujja omuliro olwa Kristo Yesu. Tubeere abakazi n'abasajja abeewaddeyo okuba nti nno tujja okubeera nga twokya, era Sani bw'atulabako emizimu n'emisambwa giraba muliro mu ggwe. N'abeera bwe tutyo bannange, Sitaani era tuzimbako akagenda. Ekyokubiri, owooluganda oba oyo alina okukkiriza okw'ekibuguumirize talina kyagasa bwakabaka bwa Katonda, abeera awo bw'atyo. Ne Mukama nayinza mwesiga na bisuubizo bye. Okukkiriza kwe kubeera bwe kutyo, tekuliimu ndasi, tekuliimu nsa. Era kubanga kituufu ekyo, era ne Mukama tamusanyusa. Bayibuli kyeva egamba Abaebbulaniya 11:6 nti awatali kukkiriza toyinza kusanyusa Katonda. Naye Mukama ayagala omusajja omukazi ow'amaanyi. Tugamba Mukama gwe nange tugenda kwanganga ekibuga Komamboga tukiwangule tukize eri Kristo Yesu. Gwe nange amaka gange bagenda kulokoka. Gwe nange tugenda kukola eby'amaanyi. Gwe nange abaana bange bajja kusoma bamalire university. Newankubadde nga ninga talina keninawo, naye Mukama nja kukkiriza kubanga gw'osobola, eri ggwe buli kimu kisoboka. Alina okukkiriza ye musajja n'omukazi atambuza enteekateeka ya Katonda. Yimiridde olwaleero kukkiriza. Kukkiriza bannange abooluganda. Mukama kyatuyitira okukola. Tubeere abakazi n'abasajja abakkiriza. Tobeere abo omanyi owooluganda munnange ebyange nno byagaana nga bizibu. Ani agamba si bizibu? Naye ani yagamba nti Katonda bw'oba omukkiriza ayinza okukuvaamu? Bwe twakkiriza ye mwesigwa. Bwe twakkiriza asobola. Bwe twakkiriza
teri mbeera eyinza kumusobola. Era Katonda waffe ye w'amaanyi. Kati bw'obeera ng'oli bw'otyo njwanjwa, oba togasa bwakabaka bwa Katonda. Sagala kulimba oba otuusibwa n'okufujjibwa bweru. Ojjukira supu oli yabadde awoze ng'aliko olusavusavu. Supu tuyinza munywa naawe. Bw'obanga omuwuuse n'atuuka mu kamwa, okyalina akabanga omukasuka bweru. Naye akali akookya okamira bulungi nawe olulya nga kase bulungi mu mawuggwe. Ekyokusatu, okukkiriza okw'ekibuugumirize kusiga ensigo ez'obulimba ate ne zirimba n'abantu. Kubanga kungulu obanga ng'omulamu naye ng'ate mazima ddala mufu. Babuli kyetugambye wali, Yesu yabagamba mulinga ng'abalina sina kyembulako, siriko kye neetaaga, naye nga munda kiwongole. Kati omwe muva n'obulimba. Abantu balowooza awo wa Luganda yalokoka. Naye nga mazima talokokanga. Oba yalokoka baby akyali mu diaper. Baby want Pauline. Baby. Pakaddi. Nakulira pakaddi. Oli mu diaper ne pampa. Oyagala chupa y'amata. Oluganda kula. Tubenga tuli basajja n'abakazi abagendera awamu. Mukama atuyambe nti obulamu bwo bulekubeera obw'obulimba. Oluganda omu era yagala Yesu. Naye mu kwagala Yesu n'atandika okwekkiriranya obulamu bwe bwa Kristo. Oluganda ono mu kwekkiriranya mwezi embeera ze yali alimu n'atandika okugyawo kino ekyawandiikibwa mu Timoseewo. Pawulo agamba Timoseewo, olwokubanga omubiri gwo munafunafu, nywangako kawayini akatonotono ak'olubuto lwo, era nga kyera agamba onywesa n'akajiiko olw'olubuto lwo. N'agamba nange kanywengako mpolampola olw'olubuto lwange. Nalinga anywa akajiiko baaba. Bweza tampeko. Bwe yava ku tampeko, olwo ng'akwata ccupa. Bwe yava ku ccupa n'ayingira akadomola. Lwa bulimba kwekkiriranya okwo. Kati kyannaku nnyo nti ne mukwano gwe namugamba ayi naye onywako akatonotono n'otereeza. Okkiriza okwetuwoomereze kuba kwa bulimba. Ate n'abalala n'obalimbiramu. N'obulamu bwabwe buli kugwe ku mutwe gwo kubanga Mukama alikubuuza obulamu bwabwe. Byawandiikibwa bingi. Yesu alabulira ddala abooluganda kwerabe ekiwoomereze. Matayo 7:21-23. Yesu n'agamba nti si buli omu ampita nti Mukama alingira obwakabaka bwa Katonda. Era n'agamba nti ndibagamba nze sibamanyi. Agenda kubeegaanira ddala. N'enjala ggwe nange tusalirewo ddala okubeera abakazi n'abasajja abookya ku bintu by'obwa Katonda. Era wamu n'omukkiriza. Tubiraba mu kkanisa eno esembayo y'oluvannyuma. Ate ng'ekkanisa eno ya Lawodikiya erina ekifaananyi ky'okuba ekirungi mu kkanisa y'olwaleero. Kaka tukola tutya bannange okubeera nti tuva mu mbeera eyo, tuvayo tutya nga oli tuwoomereze. Sooka ddala weebuuza ebibuuzo bino. Mukama ali mu masekati g'obulamu obwo oba nedda? Ali ku mabbalibbali, ali ku lubalaza? Mukama alina kubeera mu masekati g'obulamu obwo. Ekibuuzo ekyokubiri, buli lunaku okola ekiggwanidde okusanyusa Mukama oba okusanyusa abantu? Mu bulamu bwo ddala ddala osoma ekigambo kya Katonda era okikkiririzaamu. Omutima gwo waguwa Katonda gwonna oba buwako kitundu? Eri abakkiriza Mukama bamuwako kitundu.
Mukama kale nkwadde ojja kukoma wano. Ekirungi Mukama yeetawakana. Tomuwa kyatwala. Omugamba ajja kukoma wano ngera akomaawo. Mugamba nja genda paka zoote. Ng'abala bwe twasalawo tugenda paka zoote eri Katonda. Buli kamu konna ke tulina n'akaswa bonna obuso bonna bwa Mukama eri obulamu bwange. Nabumwa bonna. Sirina nze ke nnina. Byonna bya Mukama. Mukama wayagala tubeere banne. Weebuuza owooluganda nti nfaayo okuba n'obujulizi obulungi Katonda. Obwo tekikukwatako. Ebigambo byo, ebikolwa byo biraga nti Katonda ali mu bulamu bwo oba taliimu. Oli muntu wakkiriza Kristo naye embeera zo zitegeerekeka oba nedda. Mu kkanisa obeeramu kubanga oyagala oba kutuukiriza mukolo. Oba olina gw'oyamba. Kale kangende ku kkanisa muyambeko. Kale tugende bwe tutaawo. Owooluganda owaayo ekimu eky'ekkumi. Ye oli mukozi oba olina olulembe. Nobeera n'olera engalo. Neba emirimu gyantawanya kanjira mbeera ono mpolampola. Kati bw'obanga oli bw'otyo lekerawo n'okulya emmere. Bayibuli egamba akole n'okulyanga talya. Tokola naye olya. Olya y'ogi. Mukama atuyambe. Kati ebibuuzo ne bituyamba okutulaga kye tulina okukola okuva mu kiseera kiri oba mu mbeera eyo ekibugumirize kudda mu bintu ebiwa Mukama ekitiibwa. Ki kye tulina okukola? Sookera ddala kwenenya bibi. Kwenenya ebibi. Tereeza embeera zo. Beera omutuukirivu. Beera Mukama ekyagala obeera. Era beera nti no weewaayo okubeera nti by'okkiririzaamu obikola. Soma Bayibuli, saba, siiba, kubuulira enjiri ebirungi. Beera omukristaayo ayinako embalirira. Ani akuwaako embalirira? Era ani ayinza okugamba n'agamba nti owooluganda oyo oba ogamba Timoseewo, omukono wange nteekawo. Manyi yakkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Ani akuwaako embalirira eri obulamu bwo? Yesu kanisa eno yagiwa okulabulwa oba n'agirabula. Agamba muve mu zino embeera zimulimu z'okweraba ekiwoomerezi. Mukama atuyita nti ffe nange lwaleero twale ekyokulabirako ekyo nti tuve mu mbeera ezo tubeere nga twokya mu Kristo Yesu. Tumunoonye, tumwagale, tubeere wamu naye. Yesu Kristo anoonya ggwe nange tubeere ng'omutima gwo kudda eri Katonda. Tujja tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Yesu Kristo anaatera okudda kiseera kino. Naye anaakusanga weeteeseteese n'obeera mu mbeera ki. Onoobeera nga oli musajja oba mukazi atadde omutima gwo ku bintu atali bituukirivu oba ebintu bikwesa Mukama kitiibwa. Yesu anaakusanga otya nga oli mu mapenzi madigiddo wa gy'oli. Nabadde ndaba akatambi ak'okwakula kw'ekkanisa. Okwakula kw'ekkanisa, rapture. Oluganda agamba nti tewajja kubeerawo n'akabonero konna. Naye tuli balimu paa! Okutemya, Bayibuli egamba okutemya n'okuziba. Ekitegeeza gwe nange essaawa 24 tulina okubeera nga tuli bulindaala na Yesu. Mukama atuyambe bannange. Tunyweze obulokozi. Tuve mu kuliisa enjiri ebinjajala empiso ne tubeera abakazi n'abasajja abeewaddeyo, tubeera abakkiriza, twagala Mukama n'okumuwa ekitiibwa n'okumusinza kubanga Yesu Kristo n'atera okudda. Bino byonna tukkiriza olwaliro bannange bitwale nga bikulu kubanga Yesu Kristo alabula sa. Bayibuli egamba yalina amatu akola atya?
Bameka balina amatu? Amatu bagalese yeeka. Oba olina amatu, wulira ekyo Yesu Kristo ky'atugamba. Lwaki Mukama ayogera ebigambo bino? Tayagala n'omwagala. Ayagala tukiri. Mu ekyo Mukama yagala tukiri. Amalirize nga ngamba bwe nti teri muntu yenna alina mukuyeena kubanga Mukama amusinzisa. Buli muntu yenna okugenda mu geyeena kiba kusalawo decision. Bw'osala ojja kubeera wa Mukama. Bw'osalawo okugamba nti nja kubeera bwe nti omunaganaga, salawo. Nganga obu okubuuza ne mbabuuza bombi. Ono yakukase okujja wano oba wazze kyeyagalire? Ngamba yazze kyeyagalire. Koze kati otuuse. Teriyo bafumbo mbuzi tubeeramu. Naye ng'ebiseera ebisinga obungi tuwasa tufumbira kyeyagalire tuba tukakabukasi. Kyo kiri bannange. Ate mu ngeri y'emu n'enjiri olina kubeera kyeyagalire. Tusalewo. Oluganda, kiggwe ky'osazeewo umutima. Kwagala Yesu oba kwagala nsi? Kwagala madigidi oba amaloosa ag'obulimba ge tulaba mu nsi? Amaloosa malungi ne gano. Yakusabukiriza sime kikyowulidde njaloddemu n'essaala eyo wennyini w'oli. Otereeze oddemu weweeyo nate. Tuyinza kukoba kwewaayo eri Yesu kubanga naye endagaano ye ey'obulokozi agize obujja buli. Tugereko ne Katonda. Weenoonyego. Olina amalala nga bano sinyigisha. Nga ssente olabika olina nnyingi oba olina ebikuwaga bingi. Oyambadde onnesenese nga ye mukumaga. Oli bwereere. Tugereko ne Katonda. Mukama Katonda omulungi twebaza olw'ekigambo kye tubadde olunaku lwano. Watulaba ekkanisa eno ya Lawodikiya bwe yabeera. Baali bayitidde amawaggali n'okwejuliza nga balowooza bagagga, naye nga gw'olaba tebamuzibu. Baali bali awo nga bookya tebookya, banyuga tebanyuga, bagamba nga twafujja twawandula amakulu. Buli kinoomu ng'ekkanisa tulina embeera bwe tuyambe beerekera era Mukama tukubaga ng'ekkanisa twewaddeyo kubeera ntambulira mu kwenenya ebibi. Tukole ebyo tubeere n'ekyo ennaku zino ez'oluvannyuma ng'ekibi kiyitiridde obungi, okugesebwa kungi, bizibu bingi, tuyita mu mbeera nga nzibu nnyo, tuyita awafunda wangi. Yesu Kristo